ebya Sam Mugumya ebyakafunikawo bikaabya era akatambi akabadde katambula ku mutimbagano online okuva Julaayi nga 31, kano pa opposition supporters bafubye okulaba nga bakatambuza buli wamu pa activists abalumwa ku bannansi bannaabwe bafubye okulaba nga bakatambuza buli wamu. Of course bo abatalumwa bagamba bugambi kalyonso gavumenti mugirabye, olabye te gavumenti tezanyirwako, batera okubyogera naye nga nze nga Uganda tulaje ntera okubagamba nti akaseera bwe kalituuka temutugamba nga nti mutusonyiwe, batemugamba nga banaye mutusonyiwe, kakati nedda mubireke Uganda egende mu maaso, mukkirize tubakube tubamenye tubakube obukongovule bwera tubwase buyiike nga bwe mutukoze, bwe mukoze baganda baffe, bwe mukoze bannyinaze, okuleka mpozi ekyokurepinga kitu kyajja kukola mu bimukola. Naye nga bwe nkutegeezezza nti akatambi akalaga Sam Mugumya awatali kubuusabuusa nga astrugglinga okuyimirira, tasobola kuyimirira, okuleka mpozi nga akozesezza akatanda akamuyambako okuyimirira oba emiggo, tasobola kuyimirira. Abasajja baamukuba obuyondo ku bukongovule ne babuyiwa, bamukuba ne bamumenya embiriizi ne bakuba. Ebyo bikolebwa omuntu nga mutemu owa ddala. Era wano bannayuganda njagala mukimanye nti ekifaananyi Museveni mwalabikira awo nga mumulaba ayogera ne bwe yasomesa mutabani we Muhoozi bintu bya kitemu nnyo 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 nnyo. Era Museveni waali awo nzi mubala mu batemu abasooka mu nsi, kubanga nti bannaffe ababuyabuya bajja tugamba nti kati Museveni ate yabikola ebyo Museveni yabikola, kati mwogera ku Museveni ebyo yabikola. Era mu bubuyabuya nga bwe njogedde, mu bubuyabuya nga bwe nkoze eki nga bwe njogedde, naye ng'ekituufu kiri nti bino abiteekamu ssente, abifacilitatinga, era nga yasomesebwa kitaawe ye Muhoozi Kainerugaba, era bw'alipootingibwa kitaawe amugamba genda maaso, kubanga atugamba nti Muhoozi ayagala nnyo eggwanga lye. Oyinza okwagala eggwanga nga toyagala bannansi obatulugunya obatta okola buli kimu, naye ng'ate mbw'oyagala nnyo eggwanga lyo, kati ki ky'oyagala? Eggwanga lisobola okubeera nga temuli bantu. Era wewava endowooza egamba nti bano abasajja balina olukwe olumalawo bannayuganda bannansi ba indigenous baleete abantu abalala babateekemu ab'omusaayi gwabwe. Era wewava obukakafu nti bano tebabeera nko bannayuganda. Teri munnayuganda ayinza kuyisa bwatyo munnayuganda munne, tekisoboka. Ng'oli munnayuganda tosobola kuyisa bwotyo munnayuganda munno, naddala kati nga ku Sam Mugumya yakola ki? Kikyoyinza okuga nti Sam Mugumya yakola. Kakati byenjogedde biyinza okulabika nga oba ebyobukambwe oba ebyobusungu, naye naawe fumiitirizaamu ku byenjogedde ofune ansa, kubanga emboozi y'ono Sam Mugumya bwe tukunyumiza obuvu bwa bino byonna byonna nebyayiseemu, olabira ddala nga mu butuufu kiri unfair. Teri munnansi ayinza kuyisa munnansi bw'ati n'akwata ne kamera n'alikodinga n'atta obutambi, ng'era bwe bakola buli kimu ebikolobero bye bakola. Kino kisa ekisoose okubeera nga batulugunya omuntu ne bakwata obutambi ne bata, ate nga eyo enkola ya Muhoozi Kainerugaba. Bw'amala okukuba mukyala wa Kyagulanyi n'akwata obutambi ne bamukwata obutambi ng'ali bwereere, kati babulina nti bye bataako bye bitono naye balina biri, basuubirayo akaseera kali ng'ensi banabiri mu maaso, ndowooza batandika okuswaza buli omu. Kati mbulu bakola kifiiriza bate obutambi bwa mukyala Kyagulanyi, ndowooza basuubira okuba nti kati bagamba bw'ali baafuuse facility tute obutambi bwe, ne beerabira nti ate bigenda kuba bibanyiga bunnyisi nakubeera nti abantu tebagenda kuddamu kubaagalirako ddala. Kati obutambi bungi nnyo bwe bakutte, mwala bwe bwali okubago nga bamwambaza pampa, abamu ne oyo AI ye twajjirwa AI oza mubuuza AI kitegeeza kitamanyi, wabula awoza AI. Kakati embeera gye bayisizza Sam Mugumya bw'omulaba abutambi nga bw'okalaba awakatambi, olabira ddala nga mu butuufu abantu bano babi, abantu bano batemu, abantu bano
be batabani ba Sitaani abasooka be ba first born mu bwa Sitaani. Bebaga nti first family eno first satanic family. Teri muntu ayinza kukola kintu kino munnansi munne oba kale muntu munne, kale katugambe si munnansi munne naye muntu munne, nti naawe kenyini nyini obaamuuko akagamba nti naye ku byonna bye nnina byenfunye n'embeera gye ndimu lwaki naali badde enkola kino. Ansi eriemu gwe munnansi eyeebuuza tebaagala kuva mu buyinza nti baawamba eggwanga lino era be balina okubeera mu ntebe paka. Kakati nga bwe nkunyumiza emboozi ya Sam Mugomya ng'akatambi bw'okalabaawo aba Maintenance Palace tubamanyi ku sola. Oba oyagala sola eziri original aba Maintenance Palace balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze. Nakugamba nti kati mu season ng'ey'omusana abantu ababadde bakozesa water pumps eza sola bagenda kujja nga balimi kubanga kati season bo tegenda kubaleka. Water heaters bazirina ezo mu binaabiro, security cameras ne security lights byonna nga bikozesa sola n'ebirala eba Maintenance Palace. Ate Hillside View Apartments bino bisulo. Zino apartments zisangibwa ku Entebbe Road bw'otuuka e Namulanda ekitende obeeka Jansi. Eyo gy'ogenda okusanga amakubo bw'obuuza nti ejjanyi ku kyaki yewwa bajja kuba bakulagirira. Naye kubeera e Namulanda lyeddungi ennyo kubanga lya koolaasi ate liri straight. Likugisa bulungi nnyo ejjanyi ku kyaki naddala gw'abaira ava Entebbe. Just buuza bubuuza nti e Namulanda yewwa bw'otuuka e Namulanda buuza nti ngenda jjanyi ku kyaki bajja kuba bakulagirira. Eri amazzi tegagenda, amasannyalaze tegagenda, ate nga ne transport okuva ku airport wabwerere ng'ennamba ogijja wano ku Uganda Atalagi. Amora Beauty balina shea butter agoba enkanyanya, shea butter ali organic. Ate nga Dr. Kigwagwa waali musange ku TikTok teekamu Dr. Kigwagwa ojja kuba omulaba. Njagala ofe kukuwona, saagala ofe ku kati waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti Dokita tandabikira kumponya. Kati n'agenda ewalala bwe yatuukayo agenda okubatunuulira bali yawonerawo ne bamuwa eddagala ne muzaali yakonya ate lyamponya. Mugamba ati kati bw'abalaba n'owona ate waddamu ddi okulwala. Bw'alaba omusawo bw'oti smartness n'owonerawo kati ate obulwadde bwadda butya. Kati nze nnanga Dokita awonya siranga Dokita wa birala. Nze nnanga Dokita eddagala erikola ki eriwonya ye Dokita Kigwagwa. Okay. Tweyongerayo kakati akatambi kano aka Mugomya kalaga details nga Sam Mugomya gwe tumanyi obulungi ennyo opposition activist nga ali mu mbeera mbi nnyo mu frail physical condition era nga social media bwetyo bonna nga beewuunya. Naye nkugambye nti teweerabira nti enkola eyo ey'okukwata obutati omuntu ajja kwebuuza nti batulugunyiza omuntu kumpi kwagala kumutta ne bakwata n'akatambi ne bakata abantu balabe engeri gye baamukubamu era bye bimu ne mu Kalulu mwabiraba ndowooza nga batiikinga obululu bakwata obutambi. Ssente tuzirabye nga bazeegabira eyo mu kuwenguza era ne beekwata obutambi ne babuta. Tewaliwo bannaabwe be bapenalizinga kukwata butambi obwo, kitegeeza nti kiba bakintendinze. Kwegamba ngeri ya kusoomooza munaatukola ki? Wuuyo twamukuba. Mugenda kukola ki? Musobola tusobola mmwe? Bannansi bajja kubasobola, nze njagala okubabuulira. Bannansi bajja kubasobola. Naye akaseera ako nze kino nsiiba nkyogera bambi temukaabanga nti musonyiwe, mutusonyiwe, mukkirize abantu babakube. Temugambanga nti anti kakati ebyo kati biggwe Uganda egende mu maaso. Uganda tebangako yammwe tetubayitanga era Uganda yali egenda mu maaso mmwe mwatwetungako. Ne mutandika okukola ebikolobero ebifaanaganako bwe bityo nga tetulabayo bannammwe bwe mubikola. Akati footage ono ng'akatambi bw'okalabaawo katandise okutambula online okuva ennaku z'omwezi nga 3 mu Julayi era tugezezzaako okukatambuza nga bwe tusobodde kubanga kino kyewuunyisa
ebyaddala. Kati newankubadde nga tebannaba kuvaayo kwogera ate ye boogere ki, naye era nga bumanyi mukalukalu tajja busero, ojja genda okulaba nga Kituma Lusooka ayogera era nga bakulaga bo babadde tebamanyi, era bayitawo ne bwe bamuleetera awo kati bwali awo nga bwafaanana awo bajja kulaga nti bamutute mu kkooti, bamutute ku limanda, kati bamuguddeko emisango. Bali abasajja bannange n'abalamuzi, ye ate kati nze abalamuzi baatamye nze kubanga tetukyalinawo kitongole kya sigaddamuzi. Gwotuka okulaba Dr. Kizza Besigye nga basongamu bwati, asongamu Baguma, naye nga Baguma ali awo bwati, naye mulamuzi era ne Ssaabalamuzi gyali byonna bino abiraba. Kakati nti ebyo byonna tetukyalinamu bwesige, era abo bonna be bamu, era temutugambanga nti mutusonyiwe kuba mwali badde mubeererawo bannansi, kubanga teriiwo kintu kyalubeerera. Mwe muyinza okugamba kakati bw'ogamba nti tuli bagamba tetugenda kubeera mu buyinza paka tetuwakanira ebaagwa. Kakati Uganda Security Agencies nkugambye tebannaba kubeera nga boogera katambi kano, kubanga bo already okukata obuti ly'eddoboozi lyabwe nti mwe mumanyi wuuyo twamukuba. Mugumya ono memba wa People's Front for Freedom PFF era nga musajja wa Besigye nnyo, y'omu ku ba aides be ababaddewo ebbanga lyonna. Ono n'abonyeebonye kubanga August nga 26 lwe yawambibwa 2025. Kigambibwa okuba nti yali asuubira okwesimbawo ewaabwe eyo, era nga nsuubira okuba gwe yali agenda okwesimbako y'omu ku abo abasimbiddwamu olunwiti, aliko kuba bino abimanyiiko. Kakati abasajja abaali mu ngoye eza bulijjo era nga bano baali bakutte emmundu nga tewali kubuusabuusa, baali b'amagye aga UPDF, bwe batyo bajja ne bamukwata. Operatives yali mu hoteri, ku hoteri emu Embalala side zeeyo. Kakati balooya be okuva ku olwo baateekawo obunkenke mu kkooti ne batuuka n'okubeera nga basaba kkooti eyise habeas corpus. Baateekayo application eya habeas corpus nti bamuleete ewatali kuwalira mulamu oba mufu. Kkooti neeyisa ekiragiro era nga bo bagamba nti ali mu military facility emu. UPDF ne babyegaana ng'era bwewalabe bye beegaanye ebya Muwanga Kivumbi nga bagamba kkooti nti banoonyeza buli wamu, mbu banoonyeza mu gazetted detention center facilities ezaabwe, bagamba ezimanyikiddwa ezaabwe nga talinaako waali. Jjukira nti bano abasajja nti baatuuka n'okuzimba ennyumba, nti mu myaka gino gye bamaze 40 nti oli atuuka n'okuzimba ennyumba kati nga Muhoozi Kainerugaba mu basement n'ateekayo tokya kyemba eyiye nga ye, kati n'abalala bazirina. Era waliwo omukyalo omu oyo akola ku by'ettaka mwamulaba nga agamba munne eri Nakawa nti waliwo afande yawamba muganda we, bwe yamala kkubira Muhoozi n'interveninga mbu oli okuteebwa, kitegeeza nga n'oli naye amututte mu basement ye gyamututte. Kakati famire ye eyamugumya bo ebbanga lyonna babadde bakikakasa nti tebafunawo ko contact yonna tebalina ngeri gye bamutuukako omuntu waabwe okuva lwe yawambibwa n'abuzibwawo lwe basimba okubeera nga bamulabako. In fact kana akatambi naffe nga bwe tukalaba nabo kati gwe mukisa gwe balina okubeera nga balabako omuntu waabwe. Naye wali omuntu awaana mutabani we era agamba nti bw'atunulatunulamu ayagala nnyo eggwanga era alwanirira nnyo eggwanga mbu security. Okitegeera kubanga ababeeyi abalabakaawo we bali, ababeeyi abalabakaawo. Kati the fact nti nabo bennyini tebasobola kustopinga taata oba muganda waabwe mwannyina waabwe okubeera ng'akola ebyo, kitegeeza nti nammwe kayituka akaseera temukaabanga kubanga abantu nabo bajja kuba tebalina kyakubakolera. Nze mbabuulira kujja kudda ogeka kati nze nabirimu obirimu kubanga General Museveni wanaasiiba agamba nti gundi ye yaŋŋambye, Natasha ye yaŋŋambye mbu waliwo abantu abalwatini bwe bati, kitegeeza bino tosobola bireportinga
oba omubi reporting nga ne taata yabagamba temutugamba ebyo nyogozo ntongamba nga kwebyo don't lecture me kwebyo that is beyond your reach. Oba naye kati Mugumya akatambi kano kalaze nga ali underground, ali mu torture chamber. Ati Museveni yagamba ayita mu underground. Kati babizisimeyo wansi. Bwaba bakwata nga batwala bateeke. Kakati facility eyo yemu kwezo era nga abantu kati esaawa eno bazita basements. Eza Special Forces Command n'abazikulira bwe balina ezaabwe eziri gazetted kati ng'ekasenyi n'ewalala balina n'eziggoonya nga bwe bamala okukuba ne balaba ng'ofudde oba nga you will not make it nga bakasukira goonya ng'ekulya abamu babatungulamu amaaso n'ebirala. Mu gavumenti eno eya Museveni nga weebuuze nti ddala ani ayinza okukola ekyo munnansi munne ani ayinza okukimukola. Kakati omusajja ono Mugumya eyalabise nga mutono ddala akoggedde ddala yuke yeetagejjangako kubanga ebbanga lyonnaku amaze ebbanga ddene nnyo mu kkomera kugambye kati ng'ate this time nti nabali abaamukwatira eri e Congo tebaamutuusa waoli awo ku mbeera eno. Kakati embeera gy'alimu yonna eraga nti abadde nga atulugunyizibwa byansusso. Jjukira nti bano bamala okutulugunya kati bayinza okuba nga be bamukwatidde akatambi ako nabo bennyini basiza kyekko nti alamuse newankubadde nga naye katukole ki tunaabagamba nti yali adduka n'agwa n'amenyeka nga tumugoba mumukwata. Bajja bbi kugamba abo abasajja. Munnange bw'omutunuulira olaba nti bw'aba teyamenyeka magulu gaasanyalala. Embiriizi alaga nti bw'omulabo alaga nti n'embiriizi baazikuba ne bazimenya era nti ne feeding n'okulya kwennyini tanywa mazzi gamala talya mmere nga bw'onoogamba nti bamuwa emmere. Enkugga gy'akozeemu nga bw'omulaba. Tuli mu gavumenti ya Museveni era ng'alwanirira nnyo kuba yagamba ekyobugagga kyalina ye Uganda kitegeeza akuba n'akumenya oba n'akutta kubanga ky'ekyobugagga kyalina ye talina kyabusika kyayinzaga nti nasikira kino ku taata wange oba jjajja wange wabula kasaba awamba Uganda ky'ekyobugagga kye bakola ki kye balina era kyayagala okulekera batabani be bazzukulu be kyayagala basikire Uganda. Kakati munnange omu ku ba-associates ba Mugumya atukakasa kubanga kati to verifying oba ddala ye Mugumya yennyini bwe tulaba mu katambi ako atugamba nti mu kavidiyo kono bw'atunulira engoye Mugumya ze baamukwatiramu kuba yali azirimanyi yaliwo z'engoye era zezimu zeezo ziyalabikiddemu. Kati ng'oggyeko feesi okuba nti ya Mugumya tugiraba kati twongera okubeera nga tukakasa nti ddala ye Mugumya nti n'engoye ze baamuwambiramu zeezo. Kakati People's Front for Freedom bo bagamba nti embeera eno teyeewuunyisa kale nti akatambi nga kano okubeera nga kaliikiize tekyewuunyisa kubanga gwe mize gyabwe naye embeera omuntu gy'alimu comrade waffe mbeera mbi nnyo Sam Mugumya kibiina bwe kityo bwe kigamba era nga emyezi egiweredde ddala regimu ya General Museveni security agencies babadde beegaana nti tebamulina era nga babadde nga batubuulira obulimba nti tetumulina babyegaana byonna nga baclaiminga total ignorance of some Mugumya's whereabouts despite eyewitness nga bo abaccounting for his abduction nti kituufu yawambibwa nga baaliwo balabira ddala nti aba security operatives bwe bajja ne bamuwamba kati bo nga kibalina okukola kwegaana ng'era bulijjo bwe beegaana kuba kati n'okwegaana kwabwe tekukyakola makulu nti abantu batuuse na kusabirira omuntu waffe tumulabyeko yoyo kati famire ya Sam Mugumya okuva lwe mulabyeko wano bambi basizza ekikuuni wakubadde omuntu waabwe ali bubi nnyo naye bagamba kale waakiri mulamu
naye bali tebejjusa era bo baagala bateekewo embeera nti gwe wogerezaako ofa oba ofuuka bw'otyo mutuleke tubafuga ensi twagitwala twagiwamba ne bannansi bagamba nti nedda ensi yaffe mugenda ogikola ki okugireka kakati bino byonna byongera okulaga bulumi ki Sam Mugumya bw'ayitamu ng'ali oba bwe baamuyisaamu era wano wensinziira kino nsiiba nkyogera nti abasajja bano bali tubeewala mu bintu ebimu newankubadde nga oba si kizibu okubeewala ne oba tobiriiko era bakukwata naye bw'oba oli awo nti kakati essaawa eno nga ekintu kyonna ky'onooyogera mu mbeera gy'osuubira okuba nti engeri gy'okiyisizzaawo esobola okukuleetera okukukwata okukutwala bakati waliwo direct attack sometimes gwe gy'oyinza okulowooza nti kati wano bayinza okukola bwe bati ne bwe bati nze saaliyagadde muntu atwalibwa akubibwa amenyibwa embiriizi nga ffe abalabe tusaakaanya ekyo saali kyagadde nti bannayuganda tulina kulwana kwenunula twenunule ebyaddala tuve mu kwogera kakati nabwe kugambye nti amagulu galabika baagakuba ne bagamenya newankubadde basobola okugamenya aba People's Front for Freedom bagamba nti basobola okumenya amagulu naye omutima ba spirit omwoyo guliyo ogwa bannayuganda omumalirivu okubeera nga bakleaminga freedom yaabwe bakleaminga eggwanga lyabwe ogwo tegusobola kufa era yensonga lwaki nabagamba nti bwe twogera ku ddembe ly'obuntu omuntu wano Uganda ne bw'abanga gwomanyi nti bamubanja ssente z'omwala naye bwe kituuka ku ddembe ly'obuntu nti bamukutte ne batyobula eddembe ly'obuntu kati biri ate bwandibadde mubireka eddembe ly'obuntu teririiko kuwoza eyo no go zone tewali argument ffenna tuba ku kimu omuntu ono bamute ffenna tulina kulwanira eddembe ly'obuntu kubanga bwe litali n'omwala tegugenda kukugasa ate ng'ogenda okukitunuulira nga ebyagulimu birala yensonga kyo kiraba nti abantu babagamba nti grievances ze mulina ku Erias Lukwago abantu abamu bwe muba nga mulaba ofubanira enkyukakyuka essaawa eno si ze ez'okwogerako ko Museveni yatugamba ekifo kya meeya yakiyiwamu amazzi kakati ogenda munenyaki wabula kati tuli ku kimu Free Lukwago kuba kye tulaba era kye kikwatagana eddembe ly'obuntu ekyo mbeera nkyogera era tuba tukyogera nti logically bw'okikuba mu ttooki olaba nti kakati ate okudda ku biri simanya by'otalinaako bukakafu bye bireetera abantu bali okubeera nga ate nabo sometimes bali mu kubeera nga bateekebwako akaziro kuba kati munaawuuza ebyeno ebyeri ebyawano kakati kafutegi kano katuleetedde okuddamu okubeera nga tubanja Mugumya ateebwe jjukira nti omulamuzi Collins Aselem yali alagidde Mugumya aleetebwe mu kkooti bunnambiro era nga astressinga obukulu bw'okubeera nti tulina okuprotectinga personal liberty newankubadde nga bo babadde batulaga nti tewali obukakafu nti be bamulina UPDF yonge esigala egamba nti terina Mugumya tetumulina kati bino biswaza gye bayirira nkubadde bo tebaswala naye nga Mugumya yetaaga kusabira kubanga ajjukira nti ono yamala emyaka egisukka 8 nga asibiddwa military detention side zeeyo mu Democratic Republic of Congo n'ateebwa 2022 tebereza kakati okubuzibwawo omwaka oguwedde kino kyo mu katambi kano katuwadde essuubi nti kale oba oliawo gyali nti tetwetaaga nnyo kati bigambo bya UPDF okuliko okubeera nga tubakaka bamuleete kakati twafuuka n'okubasaba busabi bassebo tubasaba kale mumuleete mu kkooti naye nkugambye nti bantu tebalina nsonyi ebbanga lyonna bakulaga tebamulina bajja mweta mu kkooti bakulega nti ate bamulinako emisango babuuze ti ate kati mbadde mugamba temulina ate emisango gyaki kitegeeza nti mwali badde mumuleka agende bugenzika kubanga nammwe kennyini temwamulinaako buzibu bwe weegaana okukwata omuntu kitegeeza tewaaliwo musango waliwo eyamukwata mu bumenyi bw'amateeka bwaba kagamba kale bwe tutunuulira lawlessness bwe tutunuulira entyoboola y'amateeka n'eggwanga
Uganda kirifuuse nti omulembe guno ogwa Museveni design gyaleese eya governance mu Uganda olabira ddala nga mu butuufu military rule kyekyoka kye bategeera, ate nga military rule kitegeeza kutta na kutyobola mateeka na butateeka kitiibwa mu constitutionalism. Kyekitegeeza ye military rule, kubanga Muhoozi yagamba bannakenya nti mukyali ku bya rule of law, naye ffe waffe revolution yekola soon mugenda kuba mukiwitnessinga. Bwatyo Muhoozi bwe yabagamba kitaawe asooke yetondere bannakenya. Kati ekintu kyali kikola amakulu manene nnyo, era essaawa eno kyetuli mu kuwitnessinga ndowooza ne bannakenya baatandika dde okubeera nga bakiwitnessinga. Kankusibulire wano tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo. Akuume.